anti uridu an asmaa min ghairi minni, njagala kuwulira nga agisoma siyenze. Ibn Masudi nasoma, asomera nabbi paka lwe yatuuka ku aya fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahidan, nabbi nakaba amaziga amayitirivu. Tutunulire byafaayo byabo gwe Qur'ani yali ekkabizaako ddi, naye omuntu atunulira akazannyo nga bazannya ku TV, naddala abakyala, agenda okulaba nga omusajja atwitinga bubi omukyala n'akaaba, amaziga amayitirivu. Naga ekisajja ekyo kizanya bubi, kiyisa bubi omuki. Naye Qur'ani ya Allah gwe aya ki yali ekutteko mu mutima n'ekaabya mu aya eziri mu Qur'ani oba essuula. Tutunule ebyafaayo by'abaatukulembera abalongoofu baakola batya. Umaru radiyallahu anhu yasoma suratu Tur paka lwe yatuuka ku aya ezisembayo, fabaka n'akaaba n'emuyisa bubi essuula. Fa'aduhu shahran, ne bamulambula omwezi mulamba nga mugonvu nga mulwadde. Wano ffe ki ekitulwaza ennyo? Ssenyiga oyo gw'olina avudde ku ki? Oluusi obulwadde obutuluma kiki? Oba ntegerekisi. Naye laba baalambula Umar omwezi mulamba nga alwadde ali ku kitanda olw'amaziga amayitirivu ge yakaaba nga asomye suratu Tur. Tuli fenna fa'aduhu shahran, ne bamulambula omwezi mulamba. Naye wano osanga omuntu ng'alidde emmere emuyisiza bubi, ng'ali awo ennaku eziwera, yalwadde, yafunye food ki? Poison. Yagenze ku mukolo n'anywa juice ow'ebitefeeri byabadde talya, yakalengedde nga bakagize bwe kati, n'agaanako nkaagala, n'asula emmanju ennaku ezi nnya, yalwadde kulya. Naye bali baalwala kusoma ki? Soma Qur'ani. Fa'aduhu shahran, nga babalambule omwezi. Aya kyekosa mu Qur'ani oba gisoma nga okaaba n'ogamba nti Allahu akbar, sadakallah, Allah yogedde mazima. Tegerekisi. Naye bwe tulaba abazannya katemba, abazannya obuzannyo bano ababubeerako naddala abakyala, nga balaba abasajja bazannya n'akaaba bw'afunye emotion. Olaba omukyala nga yenna ajja ebiyengeyenge, afunye ki? Afunye simanyi bagiyita ki eyo? Emotion. Yes, emukutteko, awulira mulinga kyebazannya. Naye Qur'ani ya Allah ntegerekese basiraamu. Kale abasajja bali abalongoofu baafuna obuwoomerevu obuli mu kusinza Allah, baabeeranga mu swala. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ibn Dujana yakuba obusaale mu lutalo olw'e Badiri, manya olutalo lw'e Uhud, obusaale 8 mu mugongo, ne babujjiramu mu swala, kubanga baayimira mu maaso ga Allah nga bamanyi bayimiridde mu maaso ga Allah. Naye ffe tusaala ate bwe tuli ku masimu, tusaala awulira akonkona, I'm coming, ali mu swala, ayogera n'aliwa? N'ali ebweru ku mulyango amulagiriza. Abasajja bano baafuna obuwoomerevu obuli mu kusinza Allah mu ibaada nga beewaddeyo. Tuli fenna at-ta'ammur fi siyari salihin. Tutunuleko mu byafaayo by'abaatukulembera abalongoofu. Nabbi yakola atya ibaada? Yasaalanga ekiro, ebigere ne bituuka n'okuzimba, naye nga Allah yamusonyiwa ebyakulembera. Tunuulira nnyo ebyafaayo ebyabaatukulembera abalongoofu. Ensonga endala, al-khalwatu billahi ta'ala wal unsu bihi,
weeyawuleko wekka ne Allah wo obeereko mu lusirika. Alkhalwatu billah wal unsu bihi, weeyawuleko wekka obeere ne Allah, olonde obudde oba obw'emisana oba obw'ekiro otuuleko wekka ofumintirize. Ekyo omusiraamu yenna alina okuba nga akirina mu bulamu bwe mu ibaada. Weeyawuleko wekka, oddeko mu nsondo, oba oli mu nnyumba kiro otuuleko awo aleete obulaadi, bwe kuba kusaalira nabbi omusaalire, bwe kusoba kusoma Qur'ani osome Qur'ani, weebalemu. Naye ng'oli wekka, gw'otuulako ddyawo wekka. Alkhalwa billahi ta'ala wal unsu bihi, weeyawuleko wekka. Funayo akaseera mu budde obw'ekiro otuuleko wekka ne Allah wo. Ng'omuntu bw'ayinza okugamba nti nina stress, kaŋŋendeko eyo Cape Town ntuuleko eyo mbeereko eyo, ebirowoozo bikole ki? Funa ebirowoozo bikakkane, funa akaseera ne Allah wo. Buli kanaku ekyo kibeera nakyo. Bw'oba oyagala okufuna obwomerevu bwa ibaada, ekyo olina okuba nga okirina. Dira otuulako wekka ne weeyawula ne Allah wo, n'ogaa nti mbudde buno obw'ekiro kansirike mbeere ne Allah wange. Bwe tumala okuba eno olwali mu bantu, ofunayo akadde n'otuula ne weeyawulako ne Allah wo, n'oyogera embeera yo, n'oyogera ebizibu byo, n'omusaba Allah. Tegerekisi, n'oyanjuluza ensonga zo, amazambi go. Ate Allah bwe tuba tumusaba, tumusabe Allah nga tukakasa nti kye tumusaba ajja kituwa. Ne bw'oba otunda nnyaanya, tekikugaana Allah kumusaba mmotoka. Leka kutunulira nnyaanya z'ogambe nti nnyaanya zino zivaamu emmoroka. Kubanga Allah muki? Mugagga, talemu Allah. Musabire ddala, ekyo kyennyini ekinene. Kiringa gwe kujja wa muntu n'omugaa, mbadde njagala ompa omutwalo naye oyinza okuba nga ogulina. Bw'oba olina olukumi kale lw'obompa. Ntegerekisi, kati Allah sitomuteeka mu kategole eyo. Tusabire ddala ekinene kuba kyonna Allah kirina. Mu nsenene ezo z'otambuza, muvaamu baasi, muvaamu kalina, musabire ddala, leka gandi kati nze musabe kyatunda kino. Saba Allah, yogera naye. Naye bye tubituukako ddi? Bihaythu yatakhayyaru al-abdu awqatan tunasibuhu, funayo ebiseera eby'eddembe mu budde obw'ekiro oba obw'emisana, otuuleko ne Allah wo munnyonnyole. Saba akusonyiwa, oleete istighfaaru, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ay Allah, nkusaba onsonyiwe, nkusaba onsonyiwe. Allah nsonyiwa. Kiddiŋŋane ne alkhalwa billahi ta'ala wal unsu bihi, tuli fena weeyawuleko ne Allah. Ensonga endala, albu'du ani dhunubi wal maasi, beera wala nnyo n'obwononefu. Oba oyagala okuwoomerwa ibaada, obwononefu beera wala nnyo nabwo. Weewalire ddala obwononefu. Albu'du anil maasi wadhunub, fakam min shahwatin saa, bameka abawoomerera ne bafuna ekiwoomereze kyakaddakiika, naye ate ng'ezzambi ligenda kusigalawo alisange mu maaso ga Allah. Mubimu min khuturati dhunub, mubumu mu bubenje obuli mu mazambi, akaseera kaago okuwoomerera kw'amazambi kaakaki? Kaakaseera, naye ate omusango gwa luki? Gwa lubeerera, gusigalawo. Kubanga omuntu, for example, ekyokulabirako, agenze mu mazina mu kilabu, azina n'anyumirwa n'avaayo. Kati abaazinye ekiro nakati bakyanyumirwa, kati ate bakoowu beebase. Obwenzi obumalamu ekiwoomereze kyakaseera bwe kiti. Olumala okumala ekyetaago kyo,
obuwomu obuli omwo nga bugenze gwokyawulira obuwomi bwekiro bukyakuli wano obuwulira bukkirira eyabadde ne mukazi we awulira bukkirira bwagenze dda naye oba kubanga wabadde mu bwenzi musango kati gukutuulidde fayiro bagitadde ku mmeeza nti ono yakoze eki yayenze wa Allah nno kinene wa Allah kinene ekyo kaakati weewala amazambi gabeere wala tuli fenna kubanga ekiwoomereza ekiri mu mazambi kyakaseera katono naye ate okubonaabona kwago kwalubeerera kati ekyokulabirako omuntu yayenda nayenda kukakyala oluusi nga kaweereza na kyayi nga tasobola nakanjula mu bantu ne kamusiiga ekiwuka abonaabona nakyo emyaka 19 kiwuka kye yajja mu kakyala akalalu oba ntegerekisi akyapookya nakyo ate nakiteekamu ssente yejjanjaba naye obuwomu akyabuwulira kati apookya naki nakiwuka obuwomu bwagenda dda bwakoma wali mu kaseera katono bwe kati naye ate kati obonaabona olina okumira eddagala aye ne bagamba koosusse essaawa bweziti olunaku nobeera ku mukenke naye ngaekyakutwalayo kyali kyakaki kyakaseera kati bwe buzibu obuli mu mazambi obuwomerevu bw'amazambi bwakaseera katono bwe kati amazambi gakosa ibaada zaffe omuntu asobola okukola ezambi Allah namumma ibaada namumma okusaala ekiro lwa zambi lyeyebagala nabeera nga okusaala ekiro tajja kusobola tasobola naye nga Allah yakimumma lw'amazambi ntegerekisi ibaada ezimu zitulema lw'amazambi getwebagala ng'olaba waali baddo naye nga Allah obulungi bwaki ekyo yakikumma lwamaki olw'amazambi getulina tuli fenna basiraamu wa kam min dhambin hurima qiyamu llail bameka amazambi abantu nga bagakoze nga ge gabaviiriddeko okummibwa obulungi bw'okusituka ekiro naye misikini tamanyi agamba njagala nnyo okusituka saala ekiro naye nnemererwa oba ntegerekisi aba ali awo ng'alemereddwa naye ng'ekizibu kivudde kuki ku mazambi wa kam min nadaratin hurrimatin alaiha bameka abatunuulira ebya haramu amaaso nga kyekibaviiriddeko okummibwa obulungi bw'okusoma Kulaani n'okugiyiga kutunuulira bimansulo kulaba zi blue movie Allah n'akumma obulungi bw'okuyiga Kulaani tuli fena n'olw'ensonga eyo twegendereze nnyo era tubeere wala nnyo n'okulaba nga twewala amaki amazambi kubanga amazambi gaffe kubanga ibaada zaffe zikosebwa n'amaki n'amazambi mazambi gano ge mulaba gakabenje ddala nno kubanga buli wobeera nga ezambi olibeeramu bingi Allah subhanahu wa ta'ala byakumma omumanyi omu okumanya okufuna obuwomerevu bwa ibaada kikulu omumanyi omu ayitibwa Hassan yagamba bw'obanga tofuna buwomereze bwa ibaada 3 nga tofuna buwomereze mu ibaada zino 3 tegeeranga nti omulyango gw'okusaasirako oba omulyango gw'ebirungi muggale gy'oli naye buli woofuna obuwomereze mu ibaada zino 3 tegeera nti Allah akwagaliza ebirungi ibaada esookera ddala yaga nti as-swala kukola ki omuntu bw'aba tafuna buwomereze nga asaala
ng'alaba okusaala lutalo yeekaka bwekasi, oyo amanye nti omulyango gwe muggale. Sookera ddala as-sala. Olaba nabbi bwe yagambanga Bilaali n'amugamba nti arihina ya Bilaali fi s-sala, tutebenkeze muki? Mu swala. Bilaali tutebenkeze, tufune obutebenkevu mu swala. Kakati eswala kikulu. Omuntu bw'agiyimiriramu ng'afuna obuwomerezi, afuna emirembe, aweweera. Omuntu bw'amala okusaala olaba atoolokoka, ne bw'aba alina ennaku, ne bw'aba alina ekizibu n'enjala ne bw'eba emulumye, najja n'asaala awulira emiki. Naye gwe buli omala okusaala ng'olaba otamwa. Nabagambako ekyokulabirako wano, twali tusaala ku samiti awo Idi, musajja yali tasaala nakati akyali mulamu wano, nga Imaamu Kavulu akyaliwo, Allah amusaasire gyali. Ne tumuwandiikira akabaluwa ajja asaale, n'atugamba nti nabawa abaana, baana bange basaala, nze munkole ki? Mundeke. Naye lumu twali tuli awo mu Idi, najja okusaala Idi wali ku samiti. Twali tuli mu nnyiriri, ne bamukubira essimu n'agivaamu n'agenda, era teyagisaala nakati. Kaakati abo abafaanagana bwe batyo, ntegerekisi, beebo Allah bamme ekyengera kyaki? Obuwoomereza obuli mu swala tasobola kubufuna. Yafuna simu nemusingira ki? Eswala n'agenda, teyaddayo nakati. Obuwoomereze mu swala. Eswala buli wogisaala, eswala yemala okutoolokoka kw'omuntu. Naye buli wobeera awo nga tofuna buwoomereze buli mu swala, gw'omala gagirabugiza, tofaayo. Eswala kikulu. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaana idha hazabahu amur, bwe yafunanga ensonga yonna emukaluubiridde, afunye stress, alina embeera etagenda bulungi, ali awo tabitegeera bulungi, farra ila ssala, ye kye yakolanga n'akola ki? N'agenda n'asaala, n'atoolokoka. Senga naffe eddagala etukozesa awaka, bakyala baffe bwe batukyankalanya, abaana bwe batukyankalanya, baneiba bwe batukyankalanya, ku mirimu nga tufunye obukyankalamu, senga oyanguwa n'osaala. Kyava Allah yatugamba nti wasta'iinu bisaburi wassala, mweyambise nnyo obugumiikiriza n'esswala. Kati obuwoomereze bw'oba tofuna kutebenkera mu sswala, gwe tegeera nti omulyango gw'ebirungi ewuwo muggale. Naye buli ofuna obuwoomerevu obuli mu sswala, mu nnaku n'ogaaka ngende nsaale, oli awo oli desperate, n'ogaaka ngende nsaale, bakusaze ku mirimu n'ogaaka ngende nsaale. Esswala kikulu. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti hubbiba liduniyakum, banjagazisa mu duniya yammwe ebintu bimeka? Nabbi obwagazi bwe Katonda yabuteeka mu bintu bisatu, bye yayagala mu duniya biri bisatu. Ekisookera ddala yagamba nti annisa, abakyala. Abaki? Ndowooza ekyo nammwe mukirina. Bwe kiri, very good boy, bwe kiri. Kubanga bw'oba tolina bwagazi mu bakyala, onoegwaniza basajja banno. Mukyala lwakuba ab'ennaku zino batukola ki? Batuvuga supiidi. Naye nga Allah yakuwadde omukyala munnaddiini omukakamu, ntegerekisi, akuyita amannya amaki? Amalungi, n'akumanya nti ddala oliwe wangi, akwerabiza n'amabanja. Very good boy. Akwerabiza n'amaki? N'amabanja. Naye ofuna omukyala n'akutaagula, n'akumalako emiki, n'akwongera stress, odda awaka ng'olinga zze mu kabuli, olinga zze mu ttanuulu. Tegerekisi, amannya gennyini naye ogenda okuwulira oli akuyita ow'ekitiibwa mukama wange, n'owulira nga naawe omwenya, ogaa nti ono
alimu ebiki sibo kiri Juma abo gye bali ate password eyo temugikozesa nnyo yange nzeka n'oweewange omubwati kakati ekyo nabbi Allah yakimwagazisa mu duniya abaki abakyala kuba yabawasa ntegerekisi ekyokubiri n'agamba watib akawoowo fiumu ezo byeyayagalanga nnyo obuwoowo olaba nabbi yeyagala mu duniya Allahu akbar Allah bye yamwagazisa obuwoowo ekyokusatu kyali ki waju'irat qurratu ayni li fi ssala olaba Allah nafuula obutebenkevu okutebenkera kwange nga ndi mu swala kyekindeseza hadisi eyo mbadde ku mulyango ogugamba nti omumanyi omu Hasani yagamba Katonda wakuwa obuwoomereze mu ibada mmeka 3 genda mu maaso olina emikisa eri Allah olina emirembe kati nabbi kyava yatugamba nti Allah yanjagazisa mu duniya yammwe ebintu bimeka 3 abakyala akawoowo n'okutebenkerera muki mu ssala gwe mu duniya oyagalamu bimeka nga tulina bingi sibo kiri birabo ebya nabbi ize kawoowo Allah niwe nani ayinza okumensioninga nanga mu duniya muno njagala akawoowo fe twogera biki sente Sheikh Allah nampa sente zoba tebakyandabye neera bannabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala aba halali ababe kubanga ffenna tulina gazira fi nufusi n'obwagazi miki mu mitima gyaffe ne bw'obeera osaala nnyo omukyala yepaati kuffe kasita oba mulamu ntegerekisi era kyovula abashariya etutangira ntosukka bameka olowooza shariya ebakuta senga temwayitawo nebagaa nti mwagala abakazi kyovula shariya etutangira gabana mathina wa thulatha komaawo niye abantu baali susse nawo sheekh olw'obwagazi naye shariya negabana ayine gaa bw'oba tosobola beera n'oyo mwannyoko ogwo oyo aba afuuse mwannyoko ombwati tegerekisi wano teriiyo musajja asobola mukyalo ogwo musajja yenna ategeera alimu amagezi alina kusukka kwomu mukinkulayirira Allah yantonda yenna musajja ategeera alimu amagezi alina okubanga asukka kwomu sikubye nnyo njogera mazima njogera maki omu bizibu omu biba biki bizibu byereere bwagenda mu nsonga nawe n'ozigendamu ne mutunuligana bwalwala n'olwala bwagenda ewaabwe nawe n'obanga oli ku buko n'entegeera efunda endowooza buli wowasa asukkako omu ogaziwa amagezi ogaziwa mu bwongo n'okuyiiya naye buli bwobeera bwoti eofunda wala entegeera onoonya mutwalo gumu kuba gwe mulya naye asukkaawo abeera ne plan nina abaana nina amaka nina egindi apulaninga naye omu bakufunza obwongo n'okutegeera kati bw'ogattako eddogo lyabwe n'osigalamu kasala ki kasala kuwadde abakyala tebabyagala soogera saagala nnyoze kwogera bantu byebaagala kuwulira njogera mazima yaga abakyala owaga abasajja okusinze mbawaga Allah yayogera zintuukiriza byani yaga abakyala tebanyiigi banyiige banankola ki bwe banyiiga nembaki naye manga tebajja kunsasula olweyaŋŋaana nga seeka abakyala bajja kunyiigira ate obadde mukwano gwawe saagala kunjagala kasita Allah njagala kimmalira
ate era mu duniya sisobola kubulwamu bakola ki? Banjagala. Tekisoboka ekyo. Bantu banjagala. Anjagala nkola ki? Anjagala. Atanjagala lekayo. Akali ngenze ku kyokumeka? Ku kyokubiri. Tubadde ku ki? Sooka eswala. Ekyokubiri tilawatul Qur'an. Okusoma ki? Qur'ani. Soma Qur'ani. Bana tuyigiriza abantu okusoma Qur'ani. Weefeeko ofene ku munno. Mugende nti munnange nkulengera. Okyalina obunafu mu kusoma Qur'ani. Nkulaba munnange okyagayadde naye Qur'ani. Wakati obuwoomerevu Qur'ani bulwabanga esomebwa n'otagifunamu buwoomerevu. Akati otafuna buwoomerevu bwa Qur'ani ogenda kufuna muki? Kubanga Qur'ani oba tomanyi makulu gagirimu ng'esomwa ng'otaddeyo muki? Omwoyo. Allahu akbar. Onyumirwa. Olaba abaana abato bagikwata n'agisoma n'akaaba naye nga tamanyi na maki, naye olw'okuba kiri. Qur'ani yalagawala. Hatta n'abatali basiraamu abo mubalaba bawuliriza Qur'ani abasomi. Nebagawa omusajja oyo asoma ebigambo ebyo bulungi. Ne wano ani gwali owuliddeyo asoma Bayibuli n'ekunyumira? Baleeta n'embitaafu nga bagisoma. Tetegerekeka. Naye Qur'ani bale tusome Qur'ani tujagazise n'abantu baffe. Owula Ibula fa kubeewo Qur'ani ebeere mu maka gwe kuleme at least naye ng'ogitaddemu amaanyi b'olina bagikole ki? Bagiyige. Weziba ssente ziteekemu. Tegerekisi gwe nti munnange Shamimu wange nkwagala naye Qur'ani kikulu ote oluusi wenjogera kulinnya Shamimu tiseba seeke ennaku zino abadde ki ne Shamimu tuba twogera. Ntegerekisi nga bwenyinza ogaa nti Ibula naye oli ne kimutwalira obudde n'okukomentinga eyo mu zigundi zaabwe ezo. Sheekh ennaku zino bwe mba ndi naye ki n'ofuna buzibu ki? Ndeka naye. Oba ntegerekisi naye abantu bamala obudde kubita bakola ki? Kitakwateko. Ebimu bitulekere. Naye omuntu yenna buli wobeera n'omuntu mwagazisa okusoma ki? Mwagazisa okusoma Qur'ani. Mukyala wo, abaana bo, bazadde bo bagazisa okusoma Qur'ani. Naye nabbi yafuna sallallahu alaihi wasallam nga bwe mbagaye nti omumanyi omu ayitibwa Hasani yagamba nti ibaada 3 ze zirimu obuwoomerevu. Yagamba esooka swala njogeddeko. Ekyokubiri kusoma ki? Qur'ani. Ekyokusatu n'agamba dhikirullah. Kutendereza ani? Kutendereza Allah. Buli wootendereza Allah ofuna obuwoomerevu. Laba wootulaawo ng'oliko Allah. Ala bidhikirillah tatma'innul qulub. Buli wootendereza Allah atebenkeza omutima gwo. Ntegerekisi bano okutendereza Allah kikulu. Mubimu omuntu byafunamu obuwoomerevu kutendereza Allah. Kyovola nabbi yatenderezanga Allah olunaku mirundi 10. Mirundi emeka? 10. Naawe beerako otendereze Allah nga bw'osiika ogaa nti hasbi Allah wa ni'mal wakiil la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Wa hakadha ne adhikari endala. Tegerekisi tendereza Allah. Tendereza ani? Allah wo. Bw'onootendereza Allah subhanahu wa ta'ala eyo ibaada erimu omuntu okulaba nga atebenkera. Ezo ibaada 3 mwana wattu bw'obanga tozifunamu buwoomerevu buzirimu. Ngambye swala, okusoma Qur'ani n'okutendereza Allah. Ibaada za bika 3 zijjuddemu obuwoomerevu mu kusinza Allah.
obwomerevu obukubuliranga mu ibaada ezo 3 omanyanga bumanya nti obukkiriza abo buteekeko question mark. Esola yalaga wala, Kurani yalaga wala, tegerekisi. Kale mbadde mbagamba ebigambo ebyo. Kyenjagala ekirala nti mu bimu bye tukola mu kufuna obwomerevu bwa ibaada, sidikul azima, omuntu okubeera n'obumalirivu ku ibaada. Bane tubeere n'obumalirivu ku ibaada, weeweeyo obumalirivu. Ogambe nti ngenda kuzuukuka ekiro, teri yajja kufuna imaani mu matumbi budde. Beera ne azim, ng'olina determination ti kino kyenjagala olwaleero ekiro. Leero ngenda kusoma Kurani, leero ngenda kusaddaaka, kati ngenda Makka. Ala azim, obumalirivu ku mirimu gya Allah. Ngenda kukola umra omwaka guno mwezi bwe guti, kyebayita azim. Gw'olina azimu ki ku ibaada? Ketugenda kuyingira mwezi gwa Ramadan, determination ye eri ku mirimu ki? Ojja giyingira mu lw'okuba tolina determination, ojja kuyingira mu Ramadan nga tolina kigendererwa. Beera n'ekigendererwa ng'olina azim, obumalirivu. Genda kusaala ettalawiya yonna ngimaleko, nina okugenda e Makka, nina okuliisa omuzikiti gw'Ejinti. Eyo determination omuntu alina okuba nayo. Olaba Salman al-Faris yafuna azimu, determination, n'anoonya amazima. Yali aweereza mu kkanisa naye n'anoonyereza amazima paka lwe yatuuka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi, kubanga yali muweereza, yali musosodooti. Naye yanoonya amazima paka lwe yagatuukako. Bwe yatuuka wali Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'akaaba, n'alaba nga bulijjo ali mu birala. Ono nga ye mubaka eyayogerwako mu bitabo biri ebya Tawraati ne Injiri. Naye olaba determination gye yateekamu, kiringa naawe obumalirivu bw'olina n'ogaa nti no please this year nina okuyiga okusoma Kurani. N'ogaa kantandike ne Yasaruna, kanfune omuwalimu anajjanga wano wensalira enviiri ampiseemu peegi ku peegi, nga muleeta enniya ez'okunywa obuugi. N'ogaa nina obbunya wadde sirina, ndeetera. N'ogaa ebunaawungeera nja kuba nzikoze eki, nja kuba nzifunye, nja musaso. Ebyo nga mubisobola. N'oyisa emmere nga tolinaamu. Naye olw'okuba oli mumalirivu ku kiki, ku kintu kikutuusa ku kigendererwa. Gwe ekigendererwa, gwe bumalirivu ki bw'olina mu ibaada? Kigambo ekyo kikulu. Al-azim. Faidha azamta, Allah agamba ati faidha azamta fatawakkalu ala Allah. Buli womala okumalira bwoti, songa zo zirekere Allah. Ga ngenda kuyiga Kurani, nina okuyiga Ayatul Kursi, nina okuyiga essuula eno. Kibayita azim. Gw'omaliridde ki? Mwaka gonna okuwa zaka. Naye abasiraamu balina n'emmaali tebawaaki zaka. Kakati banayo okubeera ne azim oba al azima sababu likulli khairin, yensonga egenda okukuleetera ibaada eyo tuuka n'ogikola ng'ogiwoomerwa. Kyova olaba abasajja abalina determination mu kusiramuka kwabwe bayingira mu busiraamu nga balina al azima, ne banywera n'osuubira n'okusuubira nti bazaalibwa baki? Basiraamu. Oluusi ne bakola n'emirimu egitusinga. Gw'omulaba munywevu kubanga yatwala time n'anoonyereza n'asiramuka ku lwa Allah. Muve ku baana abasiramu ku lw'abakyala, lw'okuba bagudde mulaavu n'omuwala bwe bamala oggwa mulaavu yaga kati munnaye waffe nno basiraamu nnyo, tebajja kumpa nga tokoze eki? Noga ashhadu nja gitoola. Oyo tagitodde ku lwa Allah. Nebeera n'obumalirivu buli osiramuke ku lwa Allah. Abasiramuse ku lwa Allah kugenda obalabanga banywevu. Muganda waffe ono eyanywera Lukumani Segawa gwe tusaba Allah ayongere omunywezi, olwaleero yaleeta obumalirivu ali Yamani asoma.
yalekawo amakage ali mubawalabu asoma atuula mu halaka ezayirimu nasoma ajja kuddaana abasomese mwababuzaalibwamu netayiri zammwe abasomese kati olwolabu lwayogera gwe tulwogera sheekhe niye obumalivu yabuleeta ne munne ali kirima nebaga tugenze era nze omuwe yabasiibula ne bansiibula bulungi bajja ne wano twasaala nabo wano asiri nebanga sheekhe tugenze naye amaka gaffe oluvannyuma lwa Allah otunulangayo bagenda bagenda nakuweza mwaka determination eyo wallahi kati omusanga omusajja oyo asoma Qur'ani gwe yazaalibwamu gyotasoma kiki ekibatuusiza ku leve eyo al azima kino olaba omuntu azaalibwa mu busiraamu ye kasita alekako ebirevu ebisigadde tayagala kumanya olabye nnyo okuba n'ebirevu ebyo naye nga n'alifaati etagala okankanya bukankanya ku matama finga temuli Qur'ani tomanyi nagisoma weefeeko ebirevu birekeeko naye ng'okola ebyo ebijja muki mu ddiini mu kirevu kyo bage nti omusajja oyo alina sunna nga ebakuzza emimbali ddala alifatiha 100% 100 wallahi ffe kenyini abazze wano mu ddalasa kulu wallahu zaffe zitagala ffe kenyini abatudde mu ddalasa eno tukole wano test 1 by 1 olaba omuwaga seeka lwaki otuswaza akati seeka onteeka otya ku mitimbagano omukoddomi wange bwannengera ansoma ebitaliiyo kati gwe lwaki osoma ebitaliiyo lwaki osoma ebitaliiyo banayinza era amagezi gembawa bwe muwa ow'abakyala musooke bagezesa omuyigirize nga tenunabagenda nnyo mu maaso na mukwano olunaku lwennyini lwe babawooye nga temunaba nagenda wala omugee nti nantongo omanyi okusoma tahiyatu mugee njagala nkuwulirizeeko nga temunaba nakwegatta bwe munaamala okwegatta n'otandika okuzuula ntakola ki tojja kumuyigiriza naye wano mugee nantongo aligundi ogimanyi tahiyatu ensomeramu kati otandika omumuyigiriza naye kati bano betumaze okuzaalamu abaana njagala oddeeyo seeka muhammadi omugee nti aha jangu wano someramu wala asiri byayinza okukugamba awo wuzo oyinza n'okukuggwamu tibaagala kuwulira na kumanya aba yakuyisizaamu dde eggaali onyologa kanve ku muki naye ono gwoli naye wano n'omugaa nantongo jangu tusomemu ayatul kurusi olwo mukyali muki mu mukwano ogwo n'omanya weakness ye n'omugaa kati kankuyigirize niye wano betumaze ozaalamu abaana gye yakonera eyo mubutamanya yasaruna era gyakyali bw'oyagala ofuuka omuwalimu w'essaawa zino tosobola sibo kiri ibula bw'oyagala omuleetera ate omusomesa amusomeseza waki bw'anajja bw'ati omusomesa amusanga anaaza baana olulala lwanadda nti nkyasiimula nnyumba kivaamu ng'omuwalimu aga nti owaayi mukazi waakoze ki anneme buli wenzija ateekawo excuse kivaamu nga birigaana ntegerekisi kivaaga nti kabuleŋŋana kivaamu ng'abuuza omuwalimu aga nti seeka omuntu nga tamanyi kusoma ya saruna taliyingira jjana ng'olwoseeka amuddamu atya kyagiyingira kuba teriyo obujulizi buga nti atamanyi gisoma taliyingira ki jana naye obusiraamu bwe buliba buki
bukendeevu nga gwe omuntu naye kiri ekyejjanoga ajja jiyingira kasita aliba ne tawhidi nga yafa ayawula Allah ajiyingira ng'anywerera ku ekyo. Mukazi wattu oba musajja wattu nammwe kennyini temumanyi kusoma Qur'ani, abasajja abakyala bammwe bemuwowa babatuuze ku buliri nga tonnaba kwepangulula muge nti abudu ompooye kituufu naye nsomera muttahiyatu. Bwe bagenda ku maviivi bagamba ki? Omuwulirize. Lekaga nti omusajja mugamba nti ebigambe mugambe before katanaba kuliyakitinga. Naye bw'anaamala okwezingako enzinga ezi olulala lwoli mugamba ali ku bbalwi kati ekindeeseza ekyo al azima obuki obumalirivu bane determination yeetaagisa ku mirimu gya Allah. Buli onoobeera ne determination obumalirivu obwo bugenda kukutuusa ku mulimu gwo ogunyumirwe kubanga okikola okola ki? Okyagala. Va ku bino ebyatugwako obugwi gwe kati laba obumalirivu omusajja lwagamba nasomye nenoonyereza ng'obusiraamu yeddiini entuufu era ngenda kusiramuka. Oli naamugamba nti banaakutayirira nti naye kati sheekhe ffe nga baatugambye wano nti tayiri zammwe tezaatereera badde mba bakole ki? Babatayirire. Waliwo ayinza okudda, waliwo ayinza okudda wano nawaga nti omutayirizi ajja ku mmande buli omu abula naye laba abasajja bali ajja naga ngenda kutoola shahadu kuba mumalirivu. Naye kati ffe wanoga nti bakuddemu bakutereeze tebakutayirira bulungi. Onyanoga nti wentuuka eri Allah netayiri eno sheekhe kiramulwa kitya tetiwali taabu nti bandeke kasana toola shahada. Bane obumalirivu ntegerekisi tubeere n'obumalirivu. Obumalirivu mu swala. Waliwo omusajja omu yali tasaala era olwaleero lwe ntegedde nti ekigambo kye nalamula waliwo n'abaakiramulako emabega bantwalako mu maka agamu ng'omusajja ngambye jangu oyogereko n'omuntu ono tasaala. Ne tuvuga emmotoka paka waka ne tutuuka musajja n'omukulu ne twogera ensonga ne mugamba naye njagala ompeeyo ggwe ensonga zo z'owulira eziggaana okusaala kiki? N'asiriikirira bw'ati n'atunula kwona ndeese ne mugamba aggwe mpa ensonga lwaki toyagala kusaala? Nanga kufuna wuzu. Ne mugamba kufuna wuzu kyeki? Naye ekyo kyokka. Ne mugamba saala nga tolina wuzu. Naye olwaleero mbadde nnyumya n'omu agijja Miiru nannyumiza kiswa yeemu nga Seekalumala Allah amusaasire gyali abadde ngamba nanga nti Seekalumala yagamba omusajja nti saala bwe kibanga okufuna wuzu kyekikkaluubiriza saalirawo nga tolina ki? Wallahi omusajja yasaala esswala ezi n'alaba nga ye kennyini aswala okusaala nga talina wuzu n'atandika yekka okufuna wuzu nakati asaala. Oba ntegerekisi? Nakati akola ki? Kati waliwo ebintu ebimu ng'omuntu talina nsonga lwaki takikola. Olinaga ziswala enkaluubiriza nti kiki ekikkaluubiriza? Amazzi ago okutawaaza. Gwe mugere nti asaala wuzu gireke ye kennyini ajja kulaba nga tebijja. Ntegerekisi? Agayiye enfaaki kanfune ki? Kafune wuzu. Naye omusajja eyamala yasaalayo ensaala 3 atandika okufuna wuzu nakati musaazi omuyitirivu atagwa layini. Kati obumalirivu bwetaagisa. Ensonga endala almusaaraa fi libada yensonga eddirira esembayo. Almusaaraatu fi libada omuntu okwanguwa okukola omulimu ogwa ibaada. Oba ntegerekisi?
almusaraa fi libada, beera mu bantu ng'omulimu bwe gujja gwa kusinza Allah oyanguwa. Balangiridde nti enkya Ramadan, limaadha tataakhar, kati lwaki okeerewa? Noga kaninde ndaba abantu nga bali serious, nja tandika awo nga wayiseewo ennaku 3. bw'oba oyagala okuwomerwa ibada yanguwanga okukola omulimu. bw'eba swala gijjeewo mu budde, naye buli wogirwisa n'obeera ku TV, kamalize firimu eno, kanjira nzanya akazannyo, ogenda tuuka okusaala ng'owulira mu mulimu mutima okola ki? Weekaluubiriza ng'olabanga ayejjako obuki. Naye buli woyanguyisa okukola omulimu mu tayimu yaagwo, bazinyo n'odduka ku masigidi. Sente weeziri kaŋŋende e Makka, sente weeziri kampe zaka, okwanguwa okukola omulimu. Fastabiku lkhairat fasariu ila magfirati min rabbikum. Olaba Allah bwatugamba nti mwanguwe muyingire mu kusonyibwa kwani? Kwa Allah. Kakati baganda bange, almusaraatu fil ibada, omuntu okulaba nga ayanguwa akola omulimu ogwo guba guliwo. Buli olwisa ibada n'ogikeereya, ntegerekisi, ojja tuuka okaluubirizibwe. Ate leero tuba twagala okunyumirwa ibada, bwe twanguwa okukola omulimu, bino ebintu 3 bitwale nga bikulu. Ekisooka, omulimu we guba guzze togulwisa. Ekyokubiri, totunuulira bungi bwa mirimu gye wakakola. Nti wagenda n'atunula munaga jjo nawadde zaka, leero nyambye abanaku, nina abaana bamulekwa bempeerera, nze nyamba family. Agenda okulaba alina emirimu miki mingi, naga kino ne bwe nkireka fayiro yange eriki. Oba ntegerekisi, totunuulira bungi bwa mirimu gye wakakola. Togezanga ekyo n'okiteeka mu mutima gwo. Tulina weeteekemu abo abatalina. Weeteeke nti mu kukola emirimu gy'oli misikini. Sirina. Bw'otunula essola tezikuwaga. Weefuule buli kiseera atalina nga bw'olaba omunaku, n'oganza omunaku waabwe. Bwe seeyamba ani anannyamba? Kati otunuuliranga bungi bwa miki? Bwa mirimu. Ekyokusatu, tosooka kutunuulira mpeera eri mu mulimu, tunuulira ani gwokolera. Oba ntegerekisi, muntu agenda nagamba omulimu guno wengukola nfuna ki? Tyaba ogukola, Katonda kuumira ebiyungo byo, n'alabanga ekitalina maki makulu. Kuba omuntu ayagala nnyo bamugambe nti bw'okola omulimu ogwo Allah akuwa obugagga obutagenda koma, awayanguwa. Naye bw'omugaana kati totunuulira buzito bwa mpeera erimu, tunuulira gwokolera omulimu ogwo obunene bwe ye Allah. Bigambo ebyo 3 bikulu mbiddamu. Ekisookera ddala, omulimu togukeereya. Ramadani ezze yanguwa, Ramadani ezze yanguwa, oliwe ennaku ezikubanjibwa. Sente weeziri genda e Makka, waliwo ekiseera ekijja okutuuka nga tokyalina busobozi, nga sente tewali, bantu sente zibagwako ne badda ku 0, kate babadde nazo. Abaali abagagga nga bafuuse baki? Banaku nga babalabirira bulabirizi. Kati tolwisa. Ekyokubiri, totunuulira bungi bwa mirimu gye wakakola. Waliwo alaba nga alinga ali mu jjana, alaba asaala, alaba ayamba abantu, alaba ali mu charity, alaba emirimu okukuba kwetukuza. Buli kiseera weetunuulire nti sirina. Oba ntegerekisi, naye buli wooneetunula booti ng'olaba emirimu mingi, Sheekh tojja kunyumirwa mulimu, ojja kuba nga atuukiriza. Ekyokusatu ngambye, totunuulira mpeera ziri mu mulimu, tunuulira Allah gwokolera omulimu ogwo. Gwenkolera omulimu yaani obunene bwe ye Allah. Katotunuulira mpeera erimu. Banga abamu atunuulira empeera erimu n'agaya, agayi akonako empeera nga gye baakateekako katono. Mukkiriza bw'atyo si bwafaanana. Yakola ng'akola kusiimisa ani? Kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala.
tuli fenna ekiddira ekisembayo al akiba fil akhira liman hasuna amaluhu. bwoba oyagala ibada zikunyumire, al akibatu fil akhira, tunuulira olunaku olwakhira olugenda okusasulwa abo abakola emirimu nga bagikola ku lwa Allah. kitegeeza bw'obeera mu swala okola nga omanyi nti eswala yo egenda kugasa kuki? Ku akhira. ojja girongoosa ogifunemu emirembe. kati tunuulire empeera Katonda gyagenda osasulamu abantu abakola omulimu ogwe. kuba kusiiba, osiibe bulungi ng'omanyi nti Allah anterekedde omulimu guno gugenda kunyamba mu kaseera kali wengenda okubeera nga sikyakola, wabula nsasulwa buki? Busasulwa. baninga tuteekamu amaanyi mu kukola emirimu, noga kankolerera obukadde bwange, kankolerera amaanyi gange, bwe ndiba nkuze nga mpummudde ndibaako kendya. kaakati tunuulira enkomerero nti Allah agenda sasula abantu abo abalongoosa emirimu gyabwe. n'olwensonga eyo mukkiriza olwaleero biidhinillah nkomaawo nga mbadde mbagamba nti obuwomerevu bwa ibada tubufuna mu bintu ebyo byenzize ennyonnyola. tugezeeko okulongoosa emirimu gyaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala, ate era tugikole nga tumanyi tugenda kufunamu empeera mu maaso gani? maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. buli wonookola n'enniya ennungi n'obumalirivu, emirimu gyo biidhinillah ogenda kubeera nti oginyumirwa bulungi. ntegerekisi n'olwensonga eyo tulongoose, ate era tuliwe obudde bukyali, tubeere n'essanyu okwesunga okukola ibada naddala mwezi ogwaki? ogwa Ramadani. kenjagala okusembyayo kadda eriffe ffenna abazadde baffe be tukyalina ku nsi, tubatwale nga kikulu, tubaagale, tubalabirire, tubawulize. teriyo kyabbeeyi nga Allah kuwa abazadde nga bakyali ku nsi. abamu babanoonya tebabalaba, ng'okumulabako agenda kabuli ye naga nti maama yeebase wali, taata yeebase wali. bw'oba okyalina abazadde bo nga balamu, batwale ng'ekintu ekikulu. tugenda mu mwezi gwa Ramadani. lwaki maama we amala kukubuulira nti yeetaaga sukaali, n'asimba ku layini ya futaali afune obuugi, afune sukaali, ne bamukuba ebifaananyi ku lw'okubanga abazze okugaba obuyambi nga bagabana kiro emu, oluusi n'afu kiro, ne bamutimbatimba buli wamu. naye ng'osobola omuwa akasawo. abazadde baffe tubaagale, tubafeeko, ate tubawulize. beera ne communication ne bazadde bo, tubatwale nga kikulu. ntegerekisi egyo mwemuli emikisa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatugamba nti ridha Allah, okusiima kwa Allah fi ridha alwalidain, kuli mu sitampu abazadde gye bamala okuteekamu Allah wajja kusiima. naye wa sakhati llah, busungu bwa Allah fi sakhati alwalidain. kasita abazadde bakunyiigira, tubawulirize. naddala abaana abawala omulembe guno bafuuse ekizibu eri bazadde baabwe, tebakyabawulira. bye baagala bye bakola, leka kukola kyoyagala. beera ne muzadde wo muwulirize. bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. bw'aba alina kyaggambye kikwate, kasita kitabaamu kujeemerani? kujeemera Allah. bazadde tubatwale nga ba muwendo. ne bwakuzaala nga olaba oli beautiful, musinga obulungi, omusinga haiti, musinga figa, yoyo maama wo. maama tebamuwanyisa. fe abasajja batera otuwanyisa n'okuza omwana oli naamukujjako naaga siwuwo, wakati mumaziga mu bulumi. era abo tujja kusigala nga tubakolimira ku nnaku gye batutaddeko mu nsi. naye bamaama wallahi teriyo kiruma mukazi kujjako mwana ng'akugambye nti wuwo, n'omuteekamu ne ssente n'amala n'ananaagira. ntegerekisi ate nga ddala mukazi wuwo
bakubona bebayendako obwenzi ebbali naye omukazi owuwo naga nti ono nsonyiwa ono omwana owokusatu oba omuno omwana owokubiri munange siwuwo musajja wa bodaboda yeyanvuganga simanyi ate obi simanyi ate kiki tegerekisi bakyala bakoze wamanyi abasajja babonaabona mu bintu bingi abantu tebakimanyi abasajja balina ennaku lwakuba abasajja ebiseera ebisinga basirika ennaku y'abasajja nga batandise ojjirojja ensi eno ejjula amaziga nze kenyini nga natandise okulojja eyange kuba mweyammwe muyinza okuba temwagala jirojja naye eyange nange nagaye nti kanjirojje ejjuza ekikopo naye abantu balina ennaku abasajja balina ki balina ennaku mu maka mwe bayita obudde buziba ne bukuzibirira nobeera mu maka ago nga olinga ali mu nzikiza gwoli naye ate nga tagambika kalinga jiiko ate bagenda ne babakyayisa abaana bammwe omukyala nakukyayisa abaana nga tebakwagala wallahi omwana we asobola okusaba omutwalo nga gwe gugenda okuyisa mu lunaku awaka naye nga omwana ayagala omutwalo n'omuwaka akanaana n'osigaza emmeka ebbiri n'agenda ategeeza nnyina naga taata namugambye ampa omutwalo naye raba mpadde kanaana maama n'akwata 2,000 n'azijjuliriza omwana oyo omwana gwabalanga amuyambye ani maama onajjuza omutwalo ng'akanaana ako takabala era n'amugaa kitaawo muveeko bwatu yasirwala kwata 2 ziri omwana n'akitwala nga ddala kitaawe talina maki awo abakyala we bakola abatamanyi kugunjula baana babakyayisa abaana kati tuli ku nsonga ya sukulu fees wano nze era nakibagamba nkibaddamu yingira mu bulamu bw'omwana wo mutwale ku ssomero muweereyo sukulu fees omukyalo omuwa sukulu fees nga gozi muwadde zivudde mu nsawo naziwa omwana namugamba mwana wange gumiikiriza nze kitaawo nze nnyoko sukulu fees zino nzijja wala naye nga ate gozi muwadde amulaga nti yazikola ki genda sheekhe ku ssomero osasulire abaana bo naye buli kimu boona okirekera omukyala yakola ebyo ebizibu ebijja okuvaamu yannyonnyola omwana oluusi alabanga nnyina yataddemu amaki amaanyi tesikkiriza obulamu bw'abaana bange nze mbuyingiramu sikkiririza ddala nze ne bwoba oyagala obayamba gye bazaala omwana simanyi gye bazaala omukyala osooka kuntegeeza baagala kuyamba ki kyesisobola kiki bakuyambira oli aleeta ekiteeteyi naga abaana bagunize mbagulire engoye takyabagulira muyingire mu bulamu bw'abaana mububeeremu muleke kulaga jjala kususse byonna kubirekera mukyala ntegerekisi naye nga abasajja ennaku yammwe buli omu agikola ki agimanyi mpitirivu ate temulina bitongole bibawolereza bibiina byonna ebirwanirira eddembe lirwanirira baki bakyala kirabangayo kirwanirira basajja nti eddembe ly'abasajja kiririri balwanirira bakyala fida zimanyi kiki bogenda ku poliisi ofiisi y'amaka bakyala mukyala oga nti yankubye bakusiba yansonzemu olugalo yabadde antuga yankasa akaboozi bakusiba bakuteekako empingo okakooti omukyala akaboozi lwaki omumalako eddembe lye naye eddembe ki katonda lye yatuwa agala ate obadde omumalako eddembe ate owuwo bamukwata naye beezinga mu bikuntu omwo ne balinnya obutanda bw'abaana takavaamu n'engatto ze bw'osanga bali ab'omukyala ayambala gomesi abaawana ateekamu jiini oluusi ne legingi kisaliyo ekigubye n'akiyingiza mu buliri Mungu atukingiriza abantu abo babi nnyo batubuzizaako essanyu ly'ensi eno byenjogera saagadde mulooze nti biri wange kubanga
ngenda nenjogera olinaga isekanga alabye agwe olabye nze sirabye sebo sinnalaba nze ndaba ki ozi nga sinnayagala naye nga ndaba nga ndaba ki n'omuntu asobola n'okwewasiza omukazi yenna gwe njagala ng'ozunza nze onzunza weezunza wekka kozunga bwoti weezunza wekka ze tebanzunza ate amahala esigalina oza simanyi kulengera balungi simanyi kulengera balina ddiini kamuwoowa aw'okusula we wamumbuza oba okumulabira kuyinza okunnema kati gwe weezunza wekka naye bambi ntegeeza mmwe nti mulabye n'ebizibu ebiri mumaka saba Allah bitujjirewo newange bireme kutuuka ebiri ewammwe bambi Allah abasaasire abibajirewo tubeere nga tutambula bulungi kuba ffenna twagala mirembe na ssanyu si bwe kiri saba Allah atutaase atuwe n'okutegeera n'okuteeka mu nkola. Naam Sheikh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Nakola ki? Yasikira? Yamusekerera. Yes. Agamba ki sitegedde? Ng'ajerega baseeka kibi nnyo. Agamba ki? Agamba nze sinnategeera kyategeeza ewakaawe ye yennyini agamba mukwano gwe. Okay. Muna ebyo ebizibu ebiri mu maka g'abantu kituufu tusaba Allah atutaase atuwonye mwenna tubatumiddeko abali emitala w'amayanja abatwagala obulungi tusaba Allah abatukuumire era nga bwe tukuŋŋaanye wano Allah atukuŋŋaanye mu Jannatul Firdaus tumalire obwetaavu bwaffe ku duniya ne ku akhira atuuse mwezi ogwa Ramadani nga tuli balamu tusaba Allah atuwe obulamu obulungi obulimu essanyu tusaba Allah atukuumire ku ddiini yaffe n'obusiraamu atuwe obumalirivu ku mirimu gye atutaase ebizibu by'edduniya eno n'ebizibu bya akhira atufuulire amaka gaffe agalimu essanyu atulongoseze abaana baffe babeere ba mugaso innahu waliyu dhalika walqadiru alayh subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.